njagala kulangirira eri awulira kati nga tutandika Monday eno wadde ekisibo tukimaze Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday njagala kusabira item za Mirimu Gyamwe. Njagala kusabira item za Mirimu Gyamwe. Tugenda kuba na anointing nenga sinze nga leta nenga bateekako amafuta gagenda kubanga gajja gwe wenyini ogakwatemu ogesiige ogateeke ne ku business item yo oddeyo ekintu ne bw'onooleeta kimu mu mirimu gyo eddogo ligenda kufuluka lyonna mu linnya lya Yesu. Ekintu ne bw'onooleeta kimu mu mirimu gyo eddogo ligenda kufuluka, amajini gagenda kufuluka, ebikolimo bigenda kufuluka, ebisirani bigenda kufuluka, byonna byonna bye baakukola bigenda kufa. Services zigenda kuba special 5 days. Ye lwaki sizituusa ku Sunday paka ku Sunday nga 17 wabula zigenda kuba special nti ku ssaawa 5 mbandi wano 7 kitundu mbamba tadde kati gwoba otuuka 5 oba otuuka 5 kitundu oba otuuka 6 oba otuuka 6 kitundu bw'otuuka ku 7 ne bw'otuuka ng'ebula eddakiika 10 ojja kufuna amafuta g'oteeka ku bintu byo nange ngenda kusabira kubanga wuliriza nkijje ku ki mbadde wano mu kusaba omwoyo nandaga nti obanga balumba omulimu gwe guno ekitegeeza gye muli babalumba obanga Katonda awangula wano newammwe ateekwa okuwangulira ddala kitwale ekyobuwanguzi ekyo. Mbegayiridde mu business item yo toleeta kintu kifumita. Bw'obanga olina hardware gwe kuba kifaananyi kinene okireete. Tubabuulira amazima tulina security eri gguluggulu. Saagala batwale ekintu kyo kye waleese toleeta sipaana, toleeta jambiya, toleeta fooko, toleeta kaso. Ebyo bwe bityo bikuba ekifaananyi. Naye bw'oba olina saaluni obuviiri leetako. Bw'oba otunga engoye leeta ku ngoye, toleeta makansi, toleeta makansi na mpiso. Afumba emmere leeta omunwe ogwo, leeta omunwe gumu oba leeta akammonde kamu. Leeta business item. Nze manyi nti Mukama be yampa okusumba yabaleetanga nze ffe twali bisirusiru ebyensi. Mukama n'atukolamu omulimo kati anyiiza abeeyita ab'amagezi batukubye ne ku masasi batwogeredde ku social media tebalina kye batakoze naye yatandika omulimo. Abange yatandika omulimo, eyatandika omulimo ajja kutuukiriza. N'olwekyo manyi nga njogera n'abategeera akalango okawulidde from this Monday 11th to Sunday 17th njagala kusabira business item. Eddogo lye bakukola eyo, ebigambo bye bakukola eyo, enziro gye bakusiiga eyo, leeta y'ekintu kimu kyokka ate ffe tetuli balogo. Bw'oleeta kyoleese noddayo ne bakigula kasita kibanga kyatuuse mu mirimu gyo omukisa gusigaddewo togana kitunda. Ekyo kyoleese ne tukisabira tefuuka irizi wangi. Kyoleese ne tukisabira tefuuka irizi. It's a point of contact. Tojja kwetika supermarket yonna, togenda kwetika dduuka lyonna, boutique yonna togenda gisitula. Newadde commitment ngenda gituukiriza nandibadde mpumulamu naye omulabe bw'olabanga agolokose towummulanga. Nandibadde mpumulamu naye omulabe bw'olabanga agolokose towummula. N'olwekyo Monday to Sunday, Monday 11th of November to Sunday anointing. Nena kino kitegere sinze ngenda gakuteekako ngenda gasabira naye ngenda kusaba essaala egobakawa. Oteekwa okukola sizoni. Ekiranga ekyo kitwaleeyo kibunyise. Tosubwa, muna tasubwa, n'oyo tasubwa, n'oli tasubwa. Mwenna mujje. Mukama abampeera omukisa.